okoze ntegeka ki? Obuli oba munywamu obwongo oba ne babusenako akajiiko naye gwe okoze ntegeka ki? Buba kale nga gwe owonyeewo mu accident eyo eyagwa mu Buganda. Ng'amagulu g'obwongo mawanike emulago gwokozeewo ki? Okulaba nga tutegeeza Obuganda entalo tuzirwanye. Tubanyonyodde mu myaka 5 nga tulina lisiti mpanvu y'emyaka onoga nti bannange kambiveeko buvi eby'okutegeeza ensi. Abaganda bebayiwa mu mazzi mu 79 oba mwabawulirako nga bagenze okulwana e Tanzania naye nga tebamanyi balwana na mulabe. Tulina omukisa nti ebintu byonna byonna tubimanyi. Tulina omukisa nti omutujju ng'oggyeko 66 nti n'ebitabo byali bisigadde mu Bulange yagikumako omuliro, ebitabo ne bisirikka. Ne tulina omukisa nti ebintu byonna ebyasirikka tubimanyi. Muganda ngo yabagambidde tulina n'entegeka. Olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International okuwandiika ekitabo kya Buganda ekitukuvu. Muwulire ebigambo ebyayogerwa ebitukuvu. Oli aleme kujja na ngero ze ezivoola Obuganda ez'Abalundi ng'akyusa engero zaffe. Bassekabaka baffe ebigambo ebitukuvu bye baayogera mu kitabo ekitukuvu ekya Buganda eky'enzikiriza ya Buganda. Ssaabasajja Kabaka Muteesa yagamba bamapeera nti gwe oyinza okusalako ebbeere erya nnyoko n'oliwa omugwira. Omuntu yatagenzeeko mu ssomero ebintu ebyo n'otulaba nti bitukuvu. Tulina okulaba nga twerekereza. Tusiibe okusiiba okw'amazima ng'abaana basaddaakwa naye nga ggwe okyagenda mu maaso n'okkiriza mu mbeera y'omulabe. Obuganda bwagaana ebyo East African Federation kubanga omulabe yali abibitwalamu. Situgamba nti okwegatta oba African Federation kyandibadde kibi. Tekyandibadde kibi singa si mulabe yakivuga oba nga singa tetumanyi ebigendwa bya mulabe ki. Tetwandiganye kwaniriza bagenyi nga Clinton okumukubira emizira ng'azze ku butaka. Naye kiki ekimuleese? Mbazeyo katono ewa mukanda wange Mutabaazi ng'empuliziganya zaffe zonna nzigule Buwankaaki n'onkuba tusemberedde ku nkomerero naye osobola okweyambisa akakisa kano ku budakiika obw'okuluwuzi n'obaako byoteseza Obuganda. Buganda nge Mutabaazi. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Era nga tugenda okutuuka ku nkomerero ya pulogulaamu yaffe ey'olwaleero. Ssebo oyogedde ebigambo ebirungi eri abantu. Oyogedde ku kitabo kya Buganda ekitukuvu gye tukolako entegeka okubeera nga kiwandiikwa. Era nga naffe tutunulira Mukama Katonda waffe yakola eggulu n'ensi.
bwe yali awandiika oba ng'atuma obubaka eri bannabbi be ababaka be yabagambanga nti muwandiike ebigambo bino bassekabaka baffe ate bw'aba okuwandiika kw'ebitabo ekwo kubaamu ebirungi byabagamba mukole bye mwagaliza byayagaliza abantu bagoberere n'akuteeramu n'ebibi by'oteekwa okwewala ng'era akuwa ebyokulabirako era n'ekitabo kino bwe kigenda okukolebwa nga tujjayo ebirungi ey'abassekabaka baffe bye baakola abazira ba Buganda bye beewaayo ne bafiiririra Obuganda na biki bye tutayagala bantu Baganda bagoberere na biki ebyatusuula mu bulabe. Kale ekitabo ekyo tusabe Mukama Katonda atuwa amagezi atwongera amagezi. Osanga ate Omuganda anerowooza neyeewaayo ku luno ku lwa Buganda nga bwe baakola mu lutalo olwatuleetera Kawonkeno natukaabya akayirigombe ne bawaayo ebyabwe bonna bye baalina okwejja mu bulabe bwe twalimu mu biseera ebyo. Naye lwaki kati Omuganda tawaayo masiini ekuba siddi ebigambo bino bifuluma abantu babiwulire ku bwereere? Lwaki Omuganda takwata mu nsawo kubeera nti amaloboozi gano kwe gawulikikira leediyo eno esobola okuyimirirawo ekyuma kino ne kibeera nti kikasuka amaloboozi eri abo Baganda baffe ababyetaaga okubiwulira baganyirwemu? Lwaki Omuganda tajja n'ayogera ebigambo ebirungi eri Obuganda ne babeera nga basobola okubeera nti tubifunamu ekyokuyiga? Kubanga waggulu w'omumanyi wabeerawo omumanyi. Si ffe bankomeredde naye wali Abaganda Mukama Katonda be yawa okumanya, naye ng'olw'ennaku enningi ne babivaako ne basirika. Naye tusaba bazuukuke bave mu kusirika bajje boogere ebigambo eri Abaganda. Mukama Katonda atuuke obbajja mu bulamu bw'ensi nga balina kye baweereza Obuganda. Kye nabategeezezzaako ku mulamu emabega ti senga bakayiira ba Yusufu Kironde-Lule, ba Ahmed Seguya, Bankwanga bonna bavaayo abasajja abalwanirira nga balwanira ku ntalo eza Uganda ne bavaayo ku mulundi guno nga bawulira ebigambo bino betwogera. Naye ne bavaayo naye nga tebakyalina Katonda takyabawaayo yabajjako obulamu obwo wadde eddakiika n'emu okuddayo okugamba nti bannange kanzireyo ntegeeza naye bamwegayirira batya. Yensonga eno gye tuliko tetwagala kuddamu kwejjusa ku mulundi guno. Twagala Mukama tujje mu bulamu bw'ensi eno nga tukoledde abaana baffe n'abazzukulu nga bajja kusanga ensi eyeesiimisa, ng'abaana tebakyatya bantu. Baddamu okutya enzikiza nga luli bwe twagityanga, naye kati takyatya nzikiza wabula atya muntu agenda kumusaddaaka. Byebigambo bye twagala okubeera nti tubiteeka wonna wonna wasaana okuwulirwa obeere ng'obiwulira. Tulina ebiwandiiko akakiiko akatuulwako enkiiko ez'enjawulo ebigenda okufulumwa nga bigenda eri mu bantu, naye nga twetaaga okumanyako. Ojja oyogere wano ku leediyo tulikodinga amaloboozi go, naye nga si ga bunnanfuusi, kubanga abannanfuusi tubamanyi. Ye mulongo be yayogeddeko nti era nabo ne ku byafaayo ebyedda bajja ne batuula ku mmeeza eyaliko ey'abantu 12 naye n'alya mu Yesu olukwe.
buli ddiini byonna ebyenkwe bibaddemu n'obunnanfuusi. bwe twogera eddiini tugamba nti twogera ku kigambo omuganda kyateekeddwa okumanya. Nti kitegeeza omumanyi ddiini kitegeeza enzikiriza omuganda gyateekeddwa okubeera nti ategeera ky'obuganda kye buli era alina okusooka okukkiririza mujye Mukama Katonda kye yamuwa okubeera ku nsi kuno ng'ensi ye kintu kikulu nnyo.